Tomegeza n'omanyira. Naye nze nga sikutiisatiisa ng'onjogerako. Ogaani kotyo okunswaza mu bantu. Tomukwano gwannuma. Tegukulumangako. Bali balowooza ndi musajja wange. Omukwano tegulina bwe gutalifuka olaba ne nambandufani w'ebyokya. Omusanga akutufuka. Mene mbanjagala mulabeko. Gwefa ku mukwano. Banaye kakati tukole stories za Nico. Bad black. Nico ngambye linnya ki? Nakakaawa ku mobile money Mondeeba nkutumiddeko nnyo ddiya. Weebale kulaba ebyokya. Kakati Bad Black yavuddeyo n'akola ekitongole okulwanirira banne abakola emirimu gy'ali akola. Bakole batya? Ndowooza agenda balobingira. Yagenze ne wa Sipiika wa Parliament n'amusuubiza omufinancing. Naye n'agamba abakyala mujje mwewandiise naye temwerabira. Nti azze balobinya naye tali bulungi. So emulaba nga alya temumulemerako nnyo. Azze balobinya naye afune kyalya. Nga yabadde ayambadde nnyo. Naye kyasinza okunyumira nga n'erinnya lya Sipiika talimanyi bwe. Olimba. Kati ayogadde linnya ki? Yamuyisa Amongini. Ane Black. Otusobola. Mumpe. Bad Black akiraba eri Uganda. Era kibadde kimbuzizzaamu ebbanga lyonna. Mbadde nina byentegekera category ez'enjawulo mu bakyala. Njagala okusooka otwala akakisa kano okwebaza Honorable Speaker Anita Amongini. Mama tukwebaza. Amongo. Erinnya kanditereze munansonyiwa. Kangabe nebaza Mama Speaker Honorable Anita Amongo, Speaker wa Parliament 2022 paka gye tunaagenda n'ekisanja ekirala Mama kijja kuweebwa. Weebale kuba mukyala atudde mu ntebe y'obwa Speaker nolowooza ku mwana w'obuwala nolowooza ne ku bakyala. Kati ensonga endeese wano leero era ekyokubannyonnyola njagala mukitereeze temuddamu kuyita muntu nti a prostitute. Tewali kigambo prostitute. Wabula ekigambo kiba nti abantu abo bali mu category babayita ba sex workers. Kati abaana abo ab'obuwala era yonna gye muli eyo kale oba njogere mu Luganda nti bamalaaya kubanga baneekolera gyange. Benjagala okubanga nnwanirira bave ku makubo kyemuyitamu nali nkiyiseemu. Mulimu abagendayo by bad groups, mulimu abagendayo by torture, mulimu abagendayo kyeyagalire, mulimu n'abagendayo olw'ennaku ennyingi nga nze bwe nakiyingira yali nnaku nnyingi. N'ekirala ekinzijjayo at this time lwaki nvuddeyo mu Uganda kati 88% abantu balalu. People are mad. Abantu bali mentally ill, abantu bali depressed. So olunaku olwajjo nagenzeko ku Parliament ne meeting Honorable Speaker netwogeramu one on one nakkiriza okusupportinga abaana ab'obuwala abeetunda bave ku makubo basobole okufuna ebyokukola. Munneegatteko tukwatire wamu tuyambe abaana bano ab'obuwala. Ndi willing women empowering nga nze ngenda okuba nga njikulira okwongeramu era nga saagala mbalimbe mbu nange ndi bulungi ngenda bayamba nga nange neeyamba bamikwano nze ndi muntu w'amazima. So nga era byonna bwe nabiteekawo nga bwe mbanoonyereza abagenda otuyamba mufune emirimu mube bulungi nange ngenda kweyamba kubanga nange siri bulungi pulezidenti wammwe. Mulimu bamalaaya abaali betunda ne babivaamu naye nga mwafunirayo obulwadde nga mwalwalirayo endwadde ez'ebika eby'enjawulo totya kutuukirira. Ntuukirira page yange ya Facebook eri Bad Black Uganda, Snapchat Bad Black Uganda. Enamba yange eryemu siina namba ndala 0782771463. Ntuukirira tubeeko engeri gye tukola ki gye tweyambagana era nga eno project si ya politics. Bananga making it clear bino si bya bufuzi. Obwedda Joe nagenze nga mungamba team MK nedda. This is not a General Muhoozi project oba General Salim Sale oba Mama Honorable Speaker oba State House oba NRM oba People Power. This is an
independent private projects nganja kubanji locating very soon tugenda kwa na office we are going to be registered which is already been process byonna njagala okubayamba mwe bamalaaya mulekerawo okusuula abaana mu toy mulekerawo kola abortion ate byembagamba byonna mpitayo because nze am a mother of 4 children na abortion is nakola ketonotono naye nali sinnakula sijja balimbi nazikolako naye nga nayo process ya maina nina abaana bange bana nasobola okuvamu ebyo ebintu I'm happy so it's not too late omuntu okukyuka abakazi tuli b'amaanyi so mpita maama Jenati Museveni maama nkuyita ku board tuyamba abaana ab'obuwala bambi ngenda ne mbayitako ng'empewo nnyingi enkuba yatonye nga muli ku street innumirirwa wamu nammwe era njagala bagamba ndi wamu nammwe bannange muba muzze nga mujoyininga bulungi nnyo neetaaga abantu okusooka njagala tandika n'abantu 300 sex workers nga mwe muli ne bamaama saagala mugire muyiike bangi njagala abantu 300 project etandikibwa ekyo bwekyo mwenna mukimanyi omutima omulungi guli munda munze mwenna mu Uganda mukimanyi omutima omulungi guli munda munze nti ne wennafuna ziri ssente z'omuzungu salyanzika naye nga buli muntu abeere bulungi so nze njagala nnyo omuntu abeera bulungi so ssente wenzijjayo nga we nabagambye sigenda balimba nti ssente zigenda baggwerako kubanga ate olubuto lwange terujja kuba lukalunga mwemukkuse nange nganza abafaako nina okubanga ndi mukkufu nga mu elephant munfunye point naye nga end of the day ngenda kubayamba mbayamba naye nange kyenjagala mumanye I'm not well off so nganze mba finding the solution mbayigidde so nze omuyizi ayina okulya so I'm the hunter naye njagala mwenna mubeere bulungi yoyo nno anti kale tusigaza 5 mu emu katubawe